Antarctica yeki? Antarctica anti akugambye ensi nti webisangibwa nenga jeziri kati nga gwe bakugamba wano ulira ngewe bakugamba wano nti ku nnyanja okwo olabako nti oyinza okusangako omuntu atambuza ebigere, oyinza okusangako omuntu akola ki? Lindako Antarctica nsi kweri nga olaba Uganda, Tanzania. Antarctica wow. Obadde togiwulirangako wallahi weno shoji dige njize ebintu bingi ku sheno ndowooza okiyize kati Antarctica nsi eri eyo ebyo oliba byabuuzizza giba ki misambwa ekyo nakyo kika oba nakyo twandikiyise ekika kya misambwa oba nazo tuziyite n'amagoyi omuntu asobola okitegeera. Nali ndaba babiraba mu firimu aba muntu naye nga alina ebirowoozo ng'eby'omuntu naye nga ebitundu ebimu si bya muntu bya kyennyanja oba bya kyennyanja oba bya kati amazzi we gamutonnyako nga alyoka akyuka. Kati ekyo kye nakola ekyo kye kyandiko nga tuli wano eggaba mu kubatizibwa. Abaliwo obwo obutambi obwo bakyabwina lwakuba nti oba tetwali tetunnafuna buvumu ebintu bino okukola ki? Okubyogerako. Okitegeera kubanga nalina okufuuka okubeera omuntu mu biseera ebyo, okubeera n'omuntu ali mu ngeri eyo, okubeera n'omuntu nti bwanyiiga afuuka omusota. Taata wange oyo muzeeyi yali ku kizibu ky'amaanyi okusobola okunsabira nkyuke nfuuke kino kyendi. Ekisooka abantu bantyanga, ekyokubiri nga tewali ayinza kunsemberera, ng'ekyokusatu nga tewali amanyi nti oba nyinza okukyuka. Okiwulira? Kati omusajja n'ayimirira asobole okukola ki? Okulabika ng'olwaleero kitegeeza yalina Katonda owa Nnamaddala. Okay. Then biteega. Ebiteega. Ekiteega mu kati nga bano abasajja bibeera kati nga bolaba abaana. Omanyi bino ebintu babiyite ebinnyo ewaffe eyo babiyite ebinnyo. Omwana bw'azaalibwa bino ebintu ebisooka okujja ng'amannyo bimuyisa bubi nnyo. Kati ebiteega byava mu kigambo okuluma enteega zino. Kati ne bayiga okubisindika muno mu Western bakozesanga be bayitanga bano abasajja abachwezi. Abachwezi bali mu kika kya biteega. Kati abachwezi bwe bajja ne beeyawulamu ne lutuddayo eno ng'agenda e Rwanda bayitawo batya be basinga obigira naye nga babisindikira mu ki? So basically babisindika kubonyaabonya. Kubonyaabonya naye ebiseera ebisinga babisindikira mu mmese enjeru mu bino emmese ensomba byuma. Babisinze kola ki? Oyavuwale bisobola okwavuwaza mu ddakiika emu anti bikulya. Kati gwe kyotategeera bulungi kye kino nti gwosobola okulwana olutalo olwanagana n'ekintu kyotamanyi. Kituufu. Okitegedde? Ekyo kyo kituufu. Kati bo bakozesa olutalo n'olwanagana n'ekintu kyotakoze eki? Ekintu kisomba sente zikuggwako okola obukadde 2 omwezi nga bo obufuna n'ogenda okubalamu tolina kyokulamu. Okimanyi nti osobola okumala emyezi 6 nga toguze ekikopo kya plastic ewaka naye nga sente obadde ozifuna. Naye ng'obadde ozifuna naye nga kyammeka? Kati ekyo baba bakusindikira kiteega gwe muteego guli gwe bayita omuteego nti gundi yatta gundi naye bonaabona so gwe kivaawo. Okay. Then muzimu tukyogeddeko, kifaalu tukyogeddeko, musambwa tukyogeddeko. Now ekyomunaana yabadde abuuza, are there roads down there and who constructs them with what? Wegaba nga waliyo wetuba nga tuyina enguudo wansi eyo. Abuuziza ng'oba tulinayo enguudo. Tuyina enguudo wansi eyo era ani abuzivunaanyizibwa? Wegibanga gyeziri ani aziconstructinga. Netulaba abantu wano tulina abachina bajja ne batufu sawa ya Queen era baziconstructinga naki?
kati kiki kino kamunyonyole bulungi. Tuli mu nsi ensi ey'okubiri teri mu luguudo nga luno lwogenda okusanga wano luliko kolasi, wabula kuliko departments ezitwala ebintu. Wakitegedde ke kali ke nakunyonnyola bw'otunuulira Owino. Nja kwesiba nnyo ku Owino kubanga Owino erina geeti ezisukka nga mu 5. Naye bw'oba ogenda mu Owino onoonye emmere embisi olina geeti mw'oyingirira. Naye era mba ntambulira ku luguudo. Anti kyengezaako okulaga wano paasi wadde ekututte ye oli wa oyo okogende kyekiri kyenkunyonyodde. Kati gweolinga agamba nti kali kalinga oba kayumba oba kasenge nti oyingiramu mulundi gumu. Kayinza oba tekalinga kasenge. Kiri bwe kiti. Ngende ensi we tugiraba. Era wano mba nnyimiridde ku oli Kenya. Ekibuuzo kyagala kufaanagana oli eyambuuza ku radio ku TV by the way we nali. Nambuuza nti bwe mbeera embalala ngenda wansi kunona bugagga kunonayo emmotoka naali e Kenya agenze kunonayo emmotoka ffenna tusisinkana ekifo kyekimu onfuna si bwe kiri. Ogenze kunona mmotoka koodi eri emu ekutwala, koodi gy'oyogera oli embalala n'agyogera ali embaale, mwenna mufuna kye mwagala naye nga temwerabye. Naali e Kampala mu tawuni ontegedde kiri gwe kasita oyogera koodi otuukira ku ekyo ky'ogenda okukola ki ky'oyagala ontegedde. Kati ate osobola okuyita ku ono agenza okunona amaanyi g'okuyimba n'omuyitako yagenda bibye. Nkuleetera ekifaananyi ng'ekiri mu akeedi kubanga akeedi oyita mu akeedi emu nga kuno woyitamu zi cross ogenda eri kunona bimotoka by'abaana ate eno ogenda kunona ngoye za gomesi ate eno ogenda kunona kino okitegeera. Kati neeri bwe kito wabeerawo kye tuyita bize era olina okuba n'ensonga ekututteyo. Anti kyetubuuza kiikino ebyo byonna tubitegeera. Enguudo z'oyagala eza kolasi teziriiyo. Olwo mweyitako nga muyita enguudo za kolasi teziriiyo. Kati kankulageyo kankulambulule ntegedde ky'obuuza kyabuuzizza. Oyinza okuba otambuza ebigere gwe batwala okunona emmotoka omwana n'agenda akuyitako ali mu bbanga atumbidde ng'alina omusaayi gw'agenda okunona ng'ali mu bbanga ate oba okyali wano ng'otambula ono n'akusala ng'ava eno ng'alina accident gye bamutumye agenda akole mu bbanga okitegeera. Ate ne waba akajja nga ye bamugambye agenda asaddaako omuzadde we adambuza bigere bulungi. Kati ebigere ebyo balinnya ku ttaka nga ffe we tuli wano ku ttaka nti walyambuza ebigere tewaliyo ttaka eri waliyo bulungi kye bayita obulungi obumanyi. Bulungi kyekyali obulungi kyekifaanaganako nga bonosanga ka compound akasaayiddwa obulungi oba kakapeti akanyirira obulungi oba ekintu kyonna embeera ennungi ekusikiriza ggwe osobole okuba so oyingira mu kintu ekyo. Ttaka naye at least balina kye balinnyako ayagadde okutambula. Yes. Okay. Kyembadde njagala ekyo okumanya. Okay. Then n'agamba wano okay ekyomwenda kino tukizeemu. Is there soil down there? Tukizeemu. Is there soil down there? Are there plants? Mukola ku agriculture wansi eyo okulima mulima ate olima yoki teri kulima. Okay. Is there ownership of property down there? Nti ennyumba yange emmotoka yange kutandikira wali 5 ku 10 yange ebyo tebiriyo. Mubeera mukozi mwenna mwebamu ffe bamu. Ako n'abasiraamu bakajjayo. Gwe kimanyi nti omusiraamu ow'e Masaka ye musiraamu ow'Embaale. Kituufu. Gwe kimanyi nti ennyambala y'emu n'enjogera y'emu kubanga babayigiriza ekintu kyekimu ate ow'eno y'omu n'oli owaawa tilwakuba bambi abeeno bo tebakizuula buzuuzi nti bali batandikawo ekintu kyabwe kidiini kyabwe kibeerewo. Ekisembayo are they poor
and rich spirits down there. All they are the same level. Nti eyo waliyo abagagga, waliyo kuzigeto. Nti munnange eno mba ngenze Kamoocha, eno ngenze downtown, waliyo eno ngenze Kololo, mu bagagga. Eyo waliyo ku bagagga na. Teri waliyo kyekiri kye nakunyonyola wali mu ntandikwa nti ekiba kikututteyo ye level gy'oba ogenzeeko. Bw'oba ogenze kunona amaanyi ga busumba era ogenda abasumba gye batuukira. Ontegedde? Bw'oba ogenze kunona amaanyi ga ssente era otuukira abassente bwe bakola ki? Bw'oba ogenze kunona bizimbe omanyi ssente za njawulo n'obugagga obuzimba ebizimbe. Osobola okugamba nti gwe kankugambeyo kano wali obaddeko awo wano ku luguudo lwaffe ngenda kuwaayo ekizimbe kimu kyosobola okgenda n'olabirako. Omanyi Bukanduula weeri wano ku Lubaga Road? Badde sigimanyi naye bajja gindaga. Bajja gikulaga. Bw'otunuulira kala ne design ebiri ku Bukanduula osobola okubala ebizimbe 36 nga design yeemu. Nga design yeemu? Ya. Ne kala yeemu. Naye ng'obadde tonakyekkaanya njagala ogenda otandika okukyekkaanya. Mpozi Besigye asula wa? Kasangati. Kasangati. Wali okuteeko ku luguudo lwa Kasangati olwo. Waliwo akedi gye baazimba eyo. Ogiraba enzimba yaayo? Ojja kubala ebizimbe bajja ne bagizimba wano Ekyengera. Walina n'ewalala bagizimbye. N'ewalala. Naye nga design yeemu, kala yeemu, langi yeemu, buli kimu kye kimu. Naye eno gye baakazimba bagiyooyoose. Naye era ekomekereza nga design eki? Yeemu. Kala yeemu, langi basiigako yeemu, ne buli kimu. Ebyo mbikugamba ddayo binoonyereze ojja kizuula nti bye bituufu. Okay. Kakati ebibuuzo bino biweddewo era ndowooza tufunye ekifaananyi kituufu ku nsi. Ono omwana gwe bayita Rosette Aboki. Yabimenyeemenye asobola kuba mutooro. Tubizzeemu bulungi. Kakati tetusobola kwongerayo ku bujulizi kati. Tutemyetemye biri olunaddako tujja kwongera ku bujulizi. Badde njala tukozesa obudde buno obusigaddeyo ku kantu kenjagala oyo okooneko oba osobola otuweeko ku bintu ku kintu kya sayinizi. Sayini kuki? Ku basumba, bayimbi. Asooka ompe ku basumba. Abayimbi tunajja sayinizi kyenjagala somesa olage nti mu kyakyo ema mulimu kino toyatula. Mukadde wange mpuliriza neyongera okukulamusaako abadde atugobera okuva gye twatandikidde mpaka we tuli kaakano. Njogera ku kintu ky'ekkanisa nga nzeeyo ku bannaffe abaali mu makanisa ag'enjawulo. Ekisookera ddala sayini ze ngenda okukuwa nti buli kkanisa esinga bw'oba oli mu kkanisa ng'okyasobola okwogera ne Katonda gwe weebaze Mukama. Naye kyemmanyi nti era ayina waakugamba okwongerayo olugendo lwo mu Kristo Yesu. Ekkanisa ezisinga nyimirira nga nkutegeeza olwaleero zaaleka Omwoyo Omutukuvu, zaasuula Omwoyo Omutukuvu, tebakyakozesa Mwoyo wa Mukama nga bw'alina okukolebwa, tebakyali mu nnono z'obwa Katonda nga bwe baazigana okubanga pasita n'ekkanisa ye atambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Okimanyi nti ekyamateeka 22:5 egaana omuwala yenna okwambala empale n'ayimirira ku kituuti. Kati bwe kiba nti Bayibuli ekigaana mu nnono z'Omwoyo wa Mukama takikkiriza, Bayibuli ekugamba nti kya muzizo nnyo mu maaso ga Katonda okukola ekyo. Onfuna? Naye taata muganda wange ali eyo, tunuulira makanisa meka ssaawa zino ge tukuŋŋaaniramu nga abasisita bambala empale bayimbira ne ku bituuti nga bakuba kwaya. Nga bagita ki? Kwaya yundi? Gw'omanyi. Okiwulira mukadde wange? Bayibuli ekigaanyi gwe gy'okkiririzaamu gy'osoma ky'ogamba olwo olunyiri tulugyemu. Nezi uniform actually ennaku zino ze bambala.
okiwulira nga basasula ne babakolera uniform naye nga mpaale. Mukadde wange ekyo kivumirirwa mu bunono z'obwa Katonda. Ekyokubiri gwe bw'obeera mu kkanisa yo wonna w'oli nga pasita mukyala we ye Vice, simanyi omutabani yeki, simanyi nga tasobodde kukuwakaaganya naye tomunenya kubanga ekintu kibeera kikye si kya mwoyo wa Mukama. Si kya mwoyo wa Mukama kubanga ekkanisa bw'eba ya mwoyo omutukuvu eteekwa okubeeramu ebibala bino 5. Muteekwa okubaamu omutume naye kati ennaku zino abasumba be batume beba buli kimu. Muteekwa okubaamu omusumba ng'ate kati mu makanisa ago be basumba. Muteekwa okubaamu omubuulizi w'enjiri. Ennaku zino babasasula n'obasasula mugende mubuulire enjiri musumba yakusasula. Muteekwa okubaamu nnabbi. Kati era musumba yalagula. Kati musumba yalagula. Bwe noomala weetumiikiriza nti mwoyo wa Mukama yabandagamba ndagule anti olabe omusumba nti ate akozesa amaanyi ga Setaani. Muteekwa okubaamu omusomesa. Era ate ennaku zino abasumba be basomesa. Mukadde wange bw'obeera mu kkanisa yonna nga teriimu ebyo 5 weenoonye nga weenoonye. Mukadde wange bw'obeera mu kkanisa ng'omwoyo wa Mukama takyayogera naawe weenoonye kubanga ffenna twetaaga omwoyo omutukuvu. Ffenna twetaaga gwe baatulekera tetulinawo kirala. Musumba tolina kyogenda kunsomesa. Ne bw'onosoma Bayibuli n'ogiwunzika wali nga mwoyo wa Mukama tannyanukudde kunnambulira kuntangaza by'onsomesezza sijja biiga. Okimanyi ennaku zino tulina ne puroguramu mu makyaki ekitegeeza ffe tuzissaawo ekyo ekisembayo tulina kuba na puroguramu mu kyaki ate gweokolere Katonda puroguramu ne tulina okubeera organized. Okusinza Bayibuli tugamba okubeera organized kati tuli mu kusinza anti kati labayo tugenda mu kigambo awo wennyini taata tugenda mu gundi awo wennyini lindako onvuga sipiidi ate tonvuga sipiidi awo nvuze sipiidi otonvuga sipiidi oyagala tujje mu kyaki nga Sami ali mu kusinza bano bali mu kigambo mu kyaki yemu nedda tulina oba ne sikyeŋŋambye nvuze sipiidi sikyentegeezezza tuddeyo emabega. Puroguramu gye ŋŋamba tulina okutambula ku nnono z'obwa Katonda okumanya nti mwoyo wa Mukama atwagala tukole ki. Ekitegeeza gwe musumba bw'ofuna puroguramu organized ojja kuyimira n'oga nti bannange nze musumba we n'ekkanisa naye siri nnabbi. Kituufu. Bw'ofuna puroguramu nze musumba we n'ekkanisa siri musomesa byawukana. Olwo ali ku kirabo amafuta ag'obusomesa mmwe abo abaana b'osumba omuwa omwaganya naye akola ki? Ontegedde? Ekyo olwo ono alina ekirabo eky'obutume. Mulimu abaana abatume nga Katonda amutuma naye omanyi bw'amutuma namuga agenda ogambe gundi oyo yenenye ng'ate gwe musumba omanyi ekiddako oyo twamukutte mu bwenzi agobebwe ne ku kyaki bamugobawo. Okitegeera? Naye ekyo eky'ebirabo 5 twali tunyumyako ne Pastor Serwadda n'akitugamba era ye n'atugamba amala n'omwezi oba emyezi 2 ng'atudde mu kyaki nga bamusumba oba ye si musumba ye apooso mutume naye osanga ekkanisa nga pasita nandibagaye abakubiriza puroguramu yakubiriza yakubiriza puroguramu yayita abawaabuye ebirabo yabuulira yasomesa yalagula yakola buli kimu kitambulira mu family akakwata ssaawa nga 4 akataku 9. Omanyi lwaki akikola ekyo? Anti puroguramu ye yali kyekiri kyenkugambye nti ali organized. Talina puroguramu ya church yalina tageti y'eggoolo ye kimu afunye atya mu ndiga. Naye twetaaga omwoyo wa Mukama bw'aba akulambudde agamba leero wummulako leka leero ngenda kusomesa kubanga oyo n'oyo ayimirira ku kituuti okusomesa si gwe aba amutaddeko si yaba agenda okusomesa
oli gwe tusaba gwe tusinza yamuseeko. Mukadde wange ekkanisa sizivumira, njagala nnyo abantu bonna bategeere kye twategeera Kristo Yesu owannamaddala agenda okudda atwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Naye ffe ku mulembe guno tulina amabala, tulina amafunyiro, twenoonyeza byaffe. Olwo okuddayo ku nnono z'obwakatonda okuwuliriza omwoyo wa Mukama kyakola ki? Kyatuga. Okimanyi ennaku zino balina ebimuli mu makyaki gaabwe. Waliko omusumba omu gwe nali ŋŋamba ebimuli. Okimanyi nti mulimu ebimuli nga tewali abeera na kimuli ekyo. Mpozi ng'ogenda wansi mu nnyanja. Bye nkugamba nteekawo n'omubiri oba empise ku TV meka era nja kugamba nti oyo kino na kino na kino kikola omulimo guno na guno. Kati bw'obeera n'omwoyo wa Mukama, olowooza lwaki bamugobawo omwoyo omutukuvu? Kubanga ajja kukulaga ggwe endiga. Wano wooli olaba omwami oyo yagendako ejjindi n'afunayo ku maanyi n'ajja ayongera ku ki? Kyalina. Kyovula nti batuulidde ebirabo by'abantu tebabaagaliza basituke nabo baweereze. Bo baagala be baba baweereza bokka. Bw'otunuulira omugigi sijja kugendayo nnyo. Abantu bano baagala be baba baweereza. Basigale mu ntebe bokka. Tebaagala. Naye wabaata Yesu tabani akwatemu. Weebale nnyo. Yesu yagamba mugende mubuulire abantu bonna, ne bwe mubuulidde nabo babuulire bannaabwe, ne bannaabwe babuulire baaki? Bannaabwe. Kristo kyatwagaza. Naye bapasita abasumba abasinga olw'okuba amakanisa gaabwe buli kimu kyabwe batulemeseza, batudde awantu bakutuulidde, batutuuliridde, batubuuliridde, be batubuulidde byaggwaayo, kati batukamula bukamuzi. Kati n'osanga omuntu eyanditegedde Kristo Yesu n'agamba mu kanisa yagundize kye bankola nasabiramu emyaka emirungi egyo naye siina kye nakola ki? Kubanga amafuta Kristo bw'oli owannamaddala asobola okuwa, asobola okwogera naawe okubudaabuda taliiwo. Yagenda. Omwoyo wa Mukama yadduka mudda. Mukadde nkyovula nti bagenda okunoonya amaanyi, bongeremu amaanyi gano gakole nga mwoyo omutukuvu. Kati gwe bambi n'ojja kiguumaaza. Bayibuli kyeva egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya, olw'okuba tomanyi nti w'oyingira kifo kikyamu. Ne bakola n'olaba omulema atambudde, n'olaba oli simanya aze n'emmotoka, yeebaza obujulizi buzzaawo, yeebaza afunye amonoga bannange, olaba oli yali mwavu afunye. Ate bakola before after. Mukadde wange ampuliriza. Ekintu ky'okuwandiika ku bipande abazze okusabirwa otero kiraba? Ntero kiraba. Kibi nnyo. Kati gw'osooka n'onoonyereza ye ekkanisa eyo egenda okubaawo. Bimanire ebyo babigula buguzi kyekaliko nkugambye nti ba agenti bw'oba wo tebannatuuka baatuuka wonna. Kati akantu akako kuwandiika ku bipande mulimu abantu kankugambe taata olese n'onzijukiza mulimu abantu bali mu malwaliro eyo nga ba agenti bano abaami n'abakyala bakolagana nabo. Tekirina we kyawukanirako ne ba agenti abeeri wansi mu nnyanja abakolagana ne bano abalina okuleeta obugagga. Ebbaluwa bagenda ne bagikulaga ntuufu. Nze mu ssawo za Veriyo densi nabadde nkebera ono amenyesa omugongo nenteekako sitampu ne bagireeta. Yenze nalumanse Beki nali menyesa omugongo. Wali omenyese wona tambula ng'atambula bukolokolo nga bwe yakoze eki naye omanya akasinga okuneewunyisa bannange mwekkaanya akantu ako nzize onsabire embeera obulungi ndi mulwadde ndi muki mulwadde n'oŋŋamba sooka osasule $50 okugenda okulaba omusumba akusabire. Sooka osasule $50 anti bagamba musumba alina okulya. Musumba alina okulya facilitation. Kyogamba Yesu ye ani yamusasula? Ye teyalyanga Yesu. Bangamba nti waliwo eyakwatanga gundi oyo twayogera ku kya sente ani yakwata ekyo kikyamu gundi ensawo n'agamba ebya Kaisaali mbiwe Kaisaali.
waliwo yatambulanga ne Yesu wa disciples. Kati oyo yakugamba ekyo yakunyonnyola naye kati guno omulembe gwe tuliko tutunuulira bannaffe abatugamba nti batutwala mu ggulu ku ebikolobero bye bakola naffe kwe tujja ebyo tugamba abantu. Gwe bw'ogenda mu kkanisa ogenze kuyambibwa ne bakugamba nti sooka oleete ssente olyoke olabe musumba, oyo ekitegeeza taba musumba. Anti era bagamba omuntu ogundi alina kulya ku njiri ye. Ate kati omwoyo wa Mukama ali luddawa ye Katonda wo. Nzize Katonda wo amponyi ansumulule. Kati Katonda wo omunguza. Onguza Katonda wo. Ekitegeeza olina Katonda wo gwokola ki? Gw'olina omulala. Naye ng'ono waffe gwe tukkiriza owannamaddala akugamba mwaweebwa buwi nammwe muweere ki? Bwe baba bakusabira ne akunonole ennono z'obulokole. Nze ndabira ku taata awo. Taata akugamba bw'oba ozze kukusabira asooka kugamba sooka osomeza bbuli 51 weenenye. Bw'ogenda ogimalayo okwenenya olwo mu kwenenya muno bw'omala okwenenya olwo omwoyo omutukuvu ajja akomawo. Ontegedde? Bw'amala okukomawo omwoyo wa Mukama mufuna bulungi. Mwoyo wa Mukama bw'amala okukomawo n'alyoka akugamba nayo kimanyi nti oli mwenzi kyekibadde kikusibidde awo. Bw'oba oyatudde obulokozi obwenzi kola ki? Bwesonyiwe. Oyo omwoyo wa Mukama yakulumiriza. Kati gwe bw'okyezuula nti wabula ate mbadde mwenzi obwenzi n'obwesonyiwa olwo olaba enkolaganayo bweddawo eya Katonda. Gwe mulimo guno teweetaaga kugamba nti kuteekawo nkolagana nnungi ne Katonda ne mwoyo wa Mukama. Kkubo lyokka erikomyawo omwoyo omutukuvu gy'oli kwenenya. Bw'omala okukola ekyo omwoyo wa Mukama atandika okukomawo olw'okugamba nti gwe wanyiigira gundi ddayo omwetondere, gwe wali omukyamu, gundi wamukola kino, gundi wamulyaza amanya, gundi wamutta, gundi wamuloga, wakoledde. Okitegedde? Omwoyo wa Mukama yakuluŋŋamya. So si pasita. Naye kati bano bagobawo omwoyo wa Mukama bo ne batuulawo. Kati be batuluŋŋamya. Kati bo be batulinga abatuluŋŋamya. Kati akuluŋŋamya ye nga bw'ayagala. Okitegedde? Singa mwoyo. Okiwulira? Nzikiriziganya n'abo abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe. Wabula nsaba baddeyo ku nnono z'obwa Katonda, boogere ne Katonda, balabe omwoyo wa Mukama kubanga omwoyo wa Mukama abikkula. Naye omusumba ojja mulabako ekikyamu enkeera akugobe ku kyaki. Kyaki entuufu tugirabirenga ku ki? Kyaki entuufu miracles nedda Bayibuli bakola nnyo ebyamagero. Wulira Yesu yennyini yakola statement n'agamba nti balijja gye ndi nga bagamba nti tetwasabiranga abantu mu linnya lyo, tetwawonyanga abalema ne batambula mu linnya lyo, abagambe nti muve gye ndi mmwe abaakola eby'obujeemu sibamanyi. Kati ekyokuba miracles nkiddamu ekyokundi okukola ebyamagero tekitegeeza nti ali ku nnono z'obwa Katonda. Ekyokugenda ewa gundi n'osabirayo tekitegeeza nti ali kuki. Gwampuliriza ddayo ku nnono zo gwe nga gwe nkolagana ennungi ne Katonda ey'okwenenya. Omwoyo wa Mukama ajja kudda kubanga amakanisa gano gonna mafu kyenkana. Batono nnyo abali mu kutumalamu maanyi. Sikumazeemu maanyi. Nkugambye sikugambye nti togenda ku kyaki. Gendayo kubanga Bayibuli egatemulekangayo okukola ki? Naye jjukira Zabbuli essula emu egamba tebalina mugisa abatuula ku ntebe z'abanyoomaani. Otegedde? Kati bano abasajja bakutte Bayibuli ne bagisoma kifuulannenga okutubbiramu. Batugoba mu kyaki. Lwaki? Kati ogingobamu otya nga bwe bayi si yo. Olaba batusomesa nti mugenda mu kyaki. Sifukamirewo saba. Nakyo kirungi. Bwe kiba kisobose fukamirawo ng'olaba bikusobyeko. Kyandibadde kirungi sabirewo naye nkukakasa nti Katonda akuviirayo n'akulaga watuufu w'olina okukola ki? Okukuŋŋaanira. Kubanga tasobola kuleka. Ontegedde? Naye obuzibu bwe tulina
tetwagala kwenenya. Bw'omala okwenenya omwoyo wa Mukama n'akomawo akulaga. Okimanyi nti Katonda asobola okujja wano n'akutwala ekyegegwa oba osabira. Agamba wano we watuufu. N'akulaga ebituufu n'ofuna emirembe n'essanyu naye ng'oli ku nnono z'obwaki. Bano abasajja abajjawo ennono z'obwa Katonda kati bakola nga bo bwe baagala. Abasumba abasinga kankugambe bw'oyingiranga mu kyaki n'osangayo ebintu bino wammanga. N'oyingira mu kyaki ng'omusumba omusumba ayina ebimuli ku kituuti. Ebimuli. Omusumba avumirira ennimi. Mbwe nnimi mbi. Omusumba balina ennimi ze boogera awo. Omusumba nga muyingira mu kyaki ffenna tukulemberwa Bayibuli. Obadde okamanyako? Okimanyi osobola oyingira mu saaviisi bbiri zonna nga temusomayo ebyawandiikibwa bibiri. Anti afuna ekyawandiikibwa n'akinnyonnyola n'akisomesa. Nedda taata omusumba omulimu gwo si kusomera byawandiikibwa. Omulimu gwo kulaga kkubo ttuufu ennono z'obwa Katonda. Anti ziva mu Bayibuli. Okimanyi gwe naawe osobola okwesomera Bayibuli? Yes, nsobola. Lwaki togisoma? Anti neetaaga okunnyonnyola okuwebuziba. Oli omwoyo omutukuvu gwo weetaaga, teweetaaga muno. Ow'omusumba gye ndaga nsumba. Anti weetaaga omwoyo omutukuvu akabantu ke batamanyi. Omwoyo wa Mukama gwe weetaaga. Olwo ono kijja musanyusa nga naawe otandise okusoma Bayibuli, naawe ogitegedde, naawe okuze mu mwoyo. Pawulo agamba nti waliwo abaana abateekeddwa okulya emmere, amata n'emmere ekaluba. Okitegedde? Kati ekikutwala ewoono okulaga nti munnange omuntu kati kankulage ebintu bino wammanga onansonyiwa. Okimanyi nti omusajja omubuulizi w'enjiri, by the way sibigamba gwe, mbigamba oli atuwuliriza. Nze nveewo. Gwe beerawo naawe wulira nti omubuulizi w'enjiri bw'abeera ku kkubo omutuufu akugamba jangu eri Yesu. Yesu yakufiirira, Yesu yakusasulira omutango, Yesu yakukolera buli kimu, jangu omwewe. Ontegedde? Ye statement ye. Bw'amala okutuusa eno ewaka ew'omusumba gyakuyita osangayo omusumba ng'akugamba mukadde wange jangu wafiirwa dda, fukamira wenenye, twegayirire Katonda akusonyiwe. Okitegedde? Kati omusomesa najja nakugamba nti nolaba sisito zo yambadde otya nkunamyo ebya Katonda byakuwaguza. Tusome ekyawandiikibwa nga mu butuufu n'akuwa ekyawandiikibwa nti awatali kusaba na kusiiba ebimu tebikole nga ki naye oli omubuulizi w'enjiri teyakoze eki, tasobola nakikugamba nti munnange jangu eri Yesu osiibe ebibyo bikole ki. Okitegedde? Eyo empumbawumba eyo gye twetaaga mu kkanisa. Omusomesa wamala okusomesa naano okitegeera nti wabula obwenzi kibadde kibi, wabula buno obukumpanya kibadde kibi. Okitegeera? Ani abikusomesa? Omusomesa. So basically kyogezaako somesa nti kyaki zirina okuba, buli kyaki erina okuba ng'erina ebirabe ebitaano, ate buli omu n'alekebwa ebbeetu okukolwa we guba mulimu gwe. Weebale nnyo omulimu gwe nti natambulanga naawe tayingirira musomesa. Omusomesa tayingirira nabbi. Nabbi tayingirira mbulizi wanjiri. Bwe kito bwe kiri ye kkanisa entuufu. Naye zikyaliwo, wezibawo eziri ziwera 5. Kati ekyo kyebuuze. Kati muganda wange ali emitala weeyo gw'oyinza otugamba nti yaffe ekkanisa ebyo ebikola. Okiwulira? Kati akasembayo wali mugagga. Taata nali mugagga. Ate kati oyinza okugenda eyo n'otafuna bugagga. Kati obugagga obwo wasigala nabwo. Obugagga bwe nalokoka buli kimu ekisinga kyaggwaawo. Buli kimu kyaggwaawo. Kyekiri kye nakugamba. Kati oli kakyere. Wulira taata n'ovuga sipiidi. Mu bwakabaka bwa Sitaani we nali mpeerereza ebiseera ebyo nali mugagga. Bwe nzija n'endogoka 2-5
natandikira nze obulokole okutandika olugendo lw'obulokole nalutandikirewo omusumba Dawudi Kiganda wali mu Kisenyi yakukyusa teyankyusa taata kijjeewo ekyo oyo omusajja teyankyusa omusajja oyo sijja mwogerako bibi saagala ogenda taata sijja mwogerako bibi ebyo tugenda byogera byonna tosuna era tujja mwogerako nga tutuuseeyo nze njagala kujjawo kano nali mugagga taata byaggwawo bitya nalina ssente zange nalina emmotoka zange 3 nazo olunaku lwe nayatula obulokozi nezisaanawo neziggwawo zakwata omuliro nalina ettaka wano Mpanga awo gye bazimba kati saawa zino bazimbawo golf olyoka omaleyo wano ku poliisi awo ekyemmanga awo eno poliisi kati eno waggulu nga lyali lyambukira ddala ng'eryagenda ebbooma ennyumba ezaaliwo ne zigwa nalina ettaka Harukooto nayo neegwa ennyumba nalina ettaka Embalala ng'agenda Bwizibwera naye nesaanawo mugagga komaawo kale asamike ge manya gange tubadde era tukyatambula ne Yokaana ndaba obudde taata oyogedde nti nali mugagga kati nebiggwawo ate kati ndiki kankamale yako nkubuuziza tuwafuuka kaceere nga nze nedda taata ate bwe nayingira mu Kristo Yesu 2:5 awo nesooka njavuwalamukko Katonda najja nteekako kati feva ne sente kati ebirungi byendina kubanga yagamba nti akubisa ddabo ku ddabo katolina ddabo Mukama Katonda yankola obulungi Mukama akompeesa kale bingi byetugenda okweyongerayo tunakwatagana ate omulundi omulala era obiwulira birimu abasumba oyalokoka alina gwe yatambulanga naye ate n'avaayo so mbadde saagala ataatandike conversation nga tumaliriza yadde kujjawo kali nti kubanga ekibuzo ntera nnyo kifuna nti sami abantu booleeta nti bakolera sitaani ate mu sitaani agaba obugagga biki ngaba batte balabika bugagga bakimbuuza nnyo so njagadde akijjewo naye akugambye ali mugagga ne bitabuka because oliwo muvaako akujjako agenda n'ebibye ate wakuyamba n'atakutwalira ddala n'atwala obulamu weebaza Katonda kuba yabaakulwanidde kale amadde nkusaba osooka osiibula abantu n'ebigambo ebisemba naye leero ogenda kutuwa essaala nolwekyampuliriza nekwebaziza ddala wonna wetutandikidde okutuuka kano wetukomye era obagambe nti wetukomawo tugenda kukomawo tulina bingi byetugenda okukwatako genda kumanya obulamu bwange buli butya olina okumanya natambula ntya mu bulamu bw'obusiraamu olina okumanya natambula ntya mu bulamu bw'obulokole era kaakano Kristo kyo kyajja kitya nalokoka ntya nakeera bukezi nensija ku kyaki oba bampamba buwambi ye amaanyi agaaliwo mu masekati awo kiki ekyaliwo ebyo byonna tujja kuba nga tweyongera okukola ki naawe abadde angoberera okuva we natandika kubanga bangi mukadde wange ababadde tebakyandaba okuva ku programu ez'enjawulo abadde tebakyampulirako nga bagamba oba omusajja yaddayo mu nnyanja oba omusajja yagwa oba omusajja yafa mukadde wange ekitalo waliwo mukwano gwange ye twabeeranga naye ku kyaki ewa Kiganda bamuyitanga Bosco era oyo yasitula amayembe n'agaleeta ebyo ebyawongo biki ensimbi ne babikumako omuliro omuvubuka oyo oba omujjukira gwe yalinya ku bbaati balyoke bamukuba amasasi twabeerangayo naye bamukuba amasasi aveeyo anti babagamba nti emizimu gitya nnyo emmundu ne kyakomekereza kituta olunaku lulamba nga tavuddeeyo naye kaakano yamaliriza nga olw'okuba nti teyali mafuta amatuufu nga teyali ku nnono z'obwakatonda bambi teyasobola kusimatuka naye nze nebaza Katonda nti ankuumye era nkyatambula naye era nja muweereza obulamu bwange bwonna naawe ampuliriza nkwebaza nnyo ku bigambo bye njogedde ebingi oba ku bujulizi bwange nkwebaziza ddala okutwala akadde n'owuliriza era nkusaba weeyongere okuwuliriza mu bigambo ebingi bye njogedde ne bw'ojjamu ebibiri wakiri gwe ne bweba tebikuyambye naye ne biyamba muganda wo oba ne biyamba mukwano gwo amannya yenze Akugizibwe John nsangibwa ku Lubaga Road ew'omusumba Isirairi ku Trinity ku
Christianity Church. Ng'olina ky'oyagala okubuuza osobola okugendayo ku media oba okujja ku namba z'essimu ze bakuwadde awo n'obaako ky'obuuza ne weeyongera okunnyonnyoka. Yenza kugisibwa John pozi ng'olina ekirala ky'oŋŋamba. Leero bingi bye nandiyagadde obuuza leero kankute. Tunaatandikira. Essaala esembayo. Mukama Katonda ayinza ebintu byonna, tukwebaza olw'akadde akalungi, tukwebaza olw'abo abawuliriza. Mukama wange Taata ogulumizibwe era otenderezebwe, osinzibwenga emirembe gyonna, kubanga oyogera n'ogamba nti bwe tunaajjanga mu maaso go Taata tetwerabiranga okugulumiza erinnya lyo. Taata wagamba nti buli vviivi linaavunnama, buli lulimi lwatule nti oli mutukuvu, era ddala oli mutukuvu era oli w'amaanyi. Taata nzikiriza nti tugenda kuva mu kifo kino tutambule. Nsaba tuteekeko omukono gwo era otukulembere. Taata tutambulire wansi w'okusaasira kwo, tutambulire wansi w'okubeerawo kwo, kubanga oga bwe tubeera wansi omukono gwo tewali munyazi alijja n'atunyaga. Taata oyogera mu Luka essuula 10:19 ti mazima laba mbawadde obuyinza n'amaanyi okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza. Taata watuwa obuyinza, kyova olaba nti wanzijayo emagombe n'ondokola, era ndina obuyinza, wampa amaanyi okwogera ku bye nalabayo. Olwo baganda bange, bannyinaze, mikwano gyange abasuubira okugendayo baleme okugendayo, baleme okugwa mu buzibu bwe nagwamu. Taata Katonda ayinza ebintu byonna, eyatonda eggulu n'ensi. Taata lino ettaka kwe tutambulira, nsaba otuserewo ekisa, otwongere okutuwa omwoyo w'omutukuvu amaamire okutuluŋŋamya n'okutugaziiza eri ensi yonna, buli omu ategeere nti gwe Katonda owannamaddala. Taata balyogera, balijulira, balikuweesa ekitiibwa emirembe n'emirembe. Taata ogamba mu kigambo kyo mu Yokaana 15 n'ogamba nti gwe muzabbibu, ffe tuli matabi okuva gy'oli, n'ogamba tewali kye tuyinza kukola awatali gwe Katonda. Taata kyenva nsaba nga nzikiriza mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata nti buli anaawulira obujulizi buno, buli anaawulira obujulizi buno, Taata leka abeeko ekyenjawulo kyafunamu, kaabeeko okukyusibwa kwategeeramu, kaabeeko Taata kyakomentingako, kubanga nti gwe Katonda owannamaddala. Taata nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusanga ekimu n'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaliggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Tugenda kusisinkana mu puroguramu eddako. Mukama abankuumire. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.